Nga tusemberera okulonda kwa bonna okw'omwaka 2026 bannakibiina ki DP baatuuka ku nzikiriziganya n'ekibiina ki NRM era gye byaggweera nga DP esazeewo obutasimbawo muntu ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga ne badda emabega wa munna NRM Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Ng'okulonda kw'obwa pulezidenti n'ababaka ba paalamenti nga kuwedde, ekibiina ki DP kyawangudde ebifo by'obubaka bwa paalamenti 6. Kati Norbert Mao, pulezidenti wa DP, waaviiriddeyo n'ategeeza ng'enkolagana yaabwe n'ekibiina ekiri mu buyinza ki NRM nga bwetabayambye. Our partners in the NRM largely treated our DP candidates as negative forces instead of partners. So you find that in Palisa, the RDC of Palisa spent all the months of the campaign attacking Okoler. Ono agamba nti okuggyako Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ye yekka ategeera amakulu g'endagaano eno gye baakola, naye bannakibiina abalala baagifuna bulala. So the election was a big test for our partnership with the NRM, and it showed that it seems only President Museveni values the partnership. The majority of his leaders don't seem to value the partnership. Mao agamba n'ebbula ly'ensimbi lyabalemesezza okuwangula ebifo eby'enjawulo. Sente ze baali batusuubiza eza iPod tezajja, naddala ku lw'entalo n'olutalo olwaliwo wakati wa UPC ne NRM. Ffe DP twali tubanja gavumenti bilioni 2 baagaana ozituwa. Ne sente za campaign ze twakaanyako mu summit ya iPod tebaazituwa. Mao talemye kusaasira abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi abalala abataasobodde kuwangula naddala ku mutendera gw'obubaka bwa paalamenti. Banna-DP bandiswadde nnyo singa pulezidenti waabwe yagwa akalulu. Tetwandirabise bulungi. Naye ku makya nabadde njogera nabo ne bagamba tewandibadde wekka, si gwe pulezidenti wekka yeesimbawo. Kuba abamu bapulezidenti bano beesimbawo ku bwa paalamenti n'ebifo ebirala ne bawangulwa. Nga pulezidenti wa Democratic Front yawangulwa, pulezidenti wa FDC yawangulwa, pulezidenti wa JEMA yawangulwa, owa PFF eyali Lord Mayor naye bamufulumizza. Kyokka ono asanyukidde okuwangulwa kwa munna PFF Erias Lukwago ku kifo ky'obwa Lord Mayor. But at least the pressure the DP candidate put led to the eviction of Erias Lukwago, which is a good thing. In fact, Kampala, on the day that he lost, Kampala improved tremendously. Because Kampala needs leadership, not someone who is a specialist in mourning. Nga bw'alinze okulayira ku kifo ky'obubaka bwa paalamenti ekya Laropesi, agamba nti n'ekyokuvuganya ku bwa sipiika wa paalamenti nakyakirowoozaako. Ebisaanizo by'ombirina. Kati nkyali mu kwebuuza ku bantu bemmanyi, naye nga ababaka bangi nnyo abalondeddwa bankubira amasimu nga bagamba jangu tujja kuwagira. Mao talemye kuvumirira ab'ebyokwerinda abakyebulunguludde amaka ga munna Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okulemesa abantu b'okwetaaya kubanga kimenya mateeka. Mu mateeka ga Uganda ebintu ng'ebyo tulina okubivumirira. Lwaki okkiriza omuntu okwewandiisa okwesimbawo ku bwa pulezidenti ate n'omulemesa obulamu bwe bwonna? Tulina okukola kyonna ekisoboka okulaba nga tugoberera amateeka agaliwo. Ebyo nga biri bityo, banna-DP beenyumiriza mu muwendo gw'ababaka ba paalamenti bye baafunye mu kulonda okw'omwezi oguwedde. Gerald Damulira, Agafeeyo ku Spark TV.